Wa omulabi waffe owa Transmedia wamu ne Spotlight ekadde tukomyewo kubanga tukuleetera biki bye tubadde tunoonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ate obikutuusaako nze Neus Kyomuhendo ate nga bulijjo sitambula nzekka. Nze Kizza Peter munnamawulire munnamawokota. Tusanyusa okuddamu neera okukulabako wano ku Transmedia wamu ne Spotlight. Amiina. Olunaku olwaleero sigenda barwisaayo. Era we mundabira yadde mundabako akamwenyumwenyu ku matama siri musanyufu yadde n'eddakiika emu olw'ensonga ezitali zimu. Olunaku olwaleero ndi mwenyamivu olw'abazadde abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe batya. Abazadde basuddewo abaana, abazadde balina emirimu egy'enjawulo, bakomawo ssaawa zizo 5 za kiro abaana bali waka bokka. Tebamanyi biki ebifa omwana yalwadde yeeyisa atya avudde ku ssomero omwana yalwadde omulabirira otya so obuvunaanyizibwa tubusuuliridde nnyo bameyidi ate bameyidi oluusi nabo babaako we bakoma. So olunaku olwaleero abasinga mumanyiko ku ttemu eryakoleddwa Ssabbiiti ewedde ku mwana gwe bayita Martin Bukenya eyabadde omuyizi mu secondary ku level ya secondary era ng'ekyamutiisiza namwe mwakirabye ti bamusanze n'omuwala mu nnyumba. Ensonga z'omukwano nga ze zaamusizza. Naye ddala nga ggwe ngaffe abazadde tukozeewo ki okulaba nga omwana nga tannatuuka kuttibwa? Gwe ng'omuzadde omwana oyo omukuzizza otya? Tuyinza obutanenya nnyo mwana naye ne tunenya omuzadde. Era otunuulira omusango guno ensobi yonna nga tonnaginenyeza baana abazadde be basobya. Yes. Ab'enzida zombi. Ekisooka baalaze obusungu obw'ettumbiizi. Ekyokubiri obuvunaanyizibwa oba bwe baabusuula ate ne baagala okufuuka abalamuzi. Omusango ogwo baguteeke ku baana. Omusango ogwo omusajja oyo aguteeke ku mwana nze gwe mpita omutemu. Kubanga ensonga eyo ogitunuulira bwe wandirabye okuddako emabega bagamba omwana ono bamusanze ku lunaku olwa Valentine nga 14 ng'aleese akamuli eri munne. Tomanyi ayinza okuba teyabadde na mwagalwa we n'ekigendererwa ekyokuba nti oba beeyisa mu mbeera ey'ekikulu wabula nga mukwano gwe kuba abantu abasinga oyinza obeera ne mukwano gwo naye nga muwala naye nga tolina kirowoozo kyonna kimukwana naye ng'ate gwe omwagala nga munno nga mukwano gwo ng'omweyabiza. Kati oluusi mu mbeera eno taata ono omutemu nga tannaba nafuna busungu nze ndaba yabadde afunye chansi eddira abaana bano bombi babiri n'abatuuza yandigukozesezza ng'omukisa kuba ebirundi egimu oyinza obeera n'omwana omuwala naye nga tomanyi wa gy'atambulira era oyinza obeera n'omwana omulenzi nga tomanyi wa gy'akola ki gy'atambulira naye ng'ate kyandibadde kirungi singa omanya omwana wo gy'atambulira n'ofuna n'egyo emikwano gy'atambula nagyo okwogerako nagyo mubeera wamu naye muba mubeera wamu biki bye mukola kubanga yadde akulimba naye gwe ng'omuntu omukulu osobola okukakasa nti ono omwana nnimba oba takola ki naye ng'omaze kwogerako nabo naye ng'omaze kwogerako naye. Kati ono omutemu okubeera ng'omwana we omuwala yamusanze n'omuvubuka ono yandibadde nze ndaba ku lwange yandibaddeemu agikozesa nga chansi ey'okwogerako n'abaana bano nga tonnaba kuteekawo busungu bwonna yandisoose n'atuuza abaana bano kubanga olwedde we yatuukidde okumukuba n'okutuuka okumutta kitegeeza abadde asobola okumufunza mu mbeera yonna n'ayogera n'omwana n'ayogera buli kimu kubanga omwana ono mu kifo ky'okumukuba okumutta yandibadde amubuuza muwala wange omuyita otya lwaki ozze mu nnyumba muno okiwulira ebintu ng'ebyo yandibadde asobola okukakasa kiki kyakola ki nga tannaba kunyiiga anti omulenzi mu kutya kuli yalisobodde okubyabya byonna n'abyogera ne waaba tabyogedde naye awakiri obaako by'otegeera obaako by'okola ki by'otegeera era n'oba kubanga otunuulira omwana nga omulenzi yabadde wa myaka 18 omuwala wa myaka 17 naye ng'agamba naye bagamba yabadde agenda weza 18 agenda weza emyaka 18 kitegeeza abantu bano bonna bategeera bw'otuula nabo bakola ki bategeera omwana abeera mu kiraasi senior 6
abeera ategeera. Ne waba okuviira ddala mu senior 3 omwana oyo wootuula n'oyogera naye omwana oyo abeera akola ki? Ategeera. Kati omuzadde nga tonnafuna busungu bwatumbizi bukuba mwana mulenzi kumuta kuba otunuulya musango guno we yandibadde nga mwenkanya kale n'owuwe naye yandimutuse. Era abasinga twebuuza oli gwe yasse naye mwana lwaki n'owuwe bw'abanga yanyiize nnyo lwaki n'owuwe teyamusse? Kubanga abaana bano omuwala singa yagaana omulenzi teyandizze. Kitegeeza abaana bano obo basanze mu kikolwa kino bonna babiri babeera baki? Bakyamu. Kati engeri gy'oba omanyi nti akuba owuwe akuba awumba engalo. Engeri gy'oba omanyi nti omwana wo naye akwatiddwa mu kikolwa nga tonnaba kuliyakitinga ku mwana oli nga tonnasala wakawala sooka owuliriza obwaki ogwakalenzi. Yandikozesezza omukisa guno okwogera n'abaana bano kubanga nsuubira si be baana bokka abasoose okubeera nga beetaba mu bikolwa nga bino nga bali mu masomero. Ate ekyennaku ate n'ekyala kye tutalina kubuusa maaso taata ono wotunuulira kuba baddewo nga balaba n'abamanyi taata oyo bagamba n'owuwe maama yamufuna wa myaka 10 n'emeka. Kyembadde ngenda okwogera ekisinga okunnuma kwe kubanga muwala we abadde alina emyaka 17. Kitegeeza asusse ku bibye. Eyazaala omuwala ye yamuwasa nga wa myaka 13 ekitegeeza nti taata balina omugulako emisango 2. Guli gwakaddiwa. Kati gusituse kuba guno gwakoze gwe gusitudde guli. Bamugulewo omusango gw'okuzaala mu muwala nga muto. Kyokka ate ne guno ogw'okuta nagwo bagugatteko. Nze ntera nnyo okugamba abantu woba weetegereza abazadde abo woba weetegereza abantu bonna osobola okumanyayo ekimuli ku mutima. Kati ono taata ekyokukuba omwana n'amutta tolowooza mbu yakikoze wabula yalabye nga ye kabeere muntu omwenzi atya nnyo okumwendako. Nti kati ono okukuba omwana oyo kubanga amanyi kyeyakola ki? Kyeyakola. Agamba kyenakola ku maama we kibbulukukidde mu mwana. Kati n'ayagala akuba akibbulula ng'ate yandikozesa omukisa guno okubuulirira omwana ono nti nze gwe mulaba ali wano maama woono. Omanyi tutya nnyo okwogera ebyafaayo byange naye nze ate nganze ntera nnyo okwogera ebyafaayo byange we mba njogera n'abantu gye ntambulira sitya kwogera nnyo ku mbeera gye mba nayitamu. Ne kati ono ebiseera ebisinga abantu abamu naddala abazadde gw'osanga ng'akambuwalira nnyo omwana agenda ku ssomero ojja genda otunuulira ng'embeera ze teyasoma ng'ate alaba omwana atambulira mu kkubo ki? Naye yagaananga ogendayo kati nga kifo ky'otuuza omwana amubuulire ebirungi ebiri mu kusoma nti nze nasubwa kino omukisa gwaliwo bwe guti nadduka ku ssomero n'endekayo ki? Ebitabo. Fiizi nazireka ku ssomero nalekayo ebitabo. Ne munne mwana wange olw'okuba nkwagaliza saagala obe ŋŋanze kino tokikola kola bwoti. Kati ate abasinga ajjamu ki? Busungu. Mu kifo ky'okwogera n'omwana amulage ye ekyamutuukako n'atasoma ki ekyaleeta ono mu kifo ono omusajja nze gwe ndaba ng'omutemu mu kifo ky'okwogera neki ono omusajja ye habatirumu ekisinga okunnuma kwe kubanga wandiga muzirandiga ate nange yenze lumu kati habatirumu watwaziza abendiga habatirumu mu kifo ky'okugamba omwana nti nze munne maama wo namutuusaako ku myaka 10 n'emeka 13 kati bwe tuba twakuzaalira ayinza okuba nga oyo si gwe yazaalira ku 13 oluusi ng'ayinza okuba nga mukulu we mu kifo ky'okwogera naye nti mwana wange nze gw'olaba nayingira obufumbo ku maama wo myaka 10 n'emeka 13 naye gwe kyansi ezze owezezze 17 ate osoma saagala obeere ngaki ŋŋanze omwana omuwala mugambe saagala obeere nga maama wo. Maama we embeera gy'ayitamu bweti ne bweti ne bweti. Olw'ensonga twalema okusoma omwana kyansi yagaana
twagikozesa bubi ne tukola ki ne tugyonoona ne gwe togoberera kye twakola ki ffe kye twayitamu kati ate ye ne yeetaba mu butemu kiki kyaleese famire ye yo nga yo olwedde emaze ofuna ekikolimo ne waanaasibwa n'omuwala ne bw'anaakula n'afumbirwa era naye abaana be bayinza okukola ebyo guno omukululo guno guyinza obbagoberera n'ekitali ekyo kiwulikika kitya nga muwala oba muleese mutabani waleese omwana ewaka oba oliawo nga baga kitaawe w'oyo yamuttirako omuntu kati kankubuulire kizza ekisooka singa amateeka gano bagakwata bulungi omuwala yalina omusango iffe tuli bakazi tuliwo kukwanibwa ate n'ekirala bw'owulira ng'oli muzadde omwana wa wezeza emyaka 21 omwana ateekeddwa okuba ng'afuluma university ate wezeza 25 nga talina ayamukwana munange gwe tandika olowooza ate omwana wange owaayi nakyo kikweraliikiriza naye omwana ffe abawala kye mbadde mbagamba ffe abawala tuliwo kukwanibwa naye tulina amapeesa ameka 2 tulina epeesa erya yes ne no bwonkwana nga sikwagala njagamba nedda sikwagala naye ate bwenzikiriza era yes gye mbananyize kati ate lwaki bakunzitirako nga ddala okkiriza nkugambira nti omuwala yalina omusango kubanga omulenzi teyereeta yekka omuwala era yamukubira nti kati taata taliiwo wakandi wonzekka abaana bano nga tetunabasalira misango omusango ogusooka ku bonna gw'abazadde abazadde enzida zombi kati ate ono najja abeerera ddala kasobeza kubanga ye ku bulagajjavu bwe ate kwe yatadde neki n'ettemu nze kye nandisuubidde nti abazadde bw'obeera nga abaana bakuze ebiseera ebisinga wandiyagadde omanye omwana wo mikwano gye gifaana gitya gitambula gitya wobeera ne sinaaliyo ng'eyo nti obasanze bali babiri oluusi obasanze mu kikolwa obasanze mu mbeera ng'eyo ey'okwegabira obumuli kubanga kye tulina okumanya omwana kye yakoze si kive lwakuba yakikoze mu kaseera akatali katuufu ate mu kiseera ekikyamu mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu naye ng'ekikolwa kye babadde bakola si kibi kubanga buli muntu gye buva ne gye bulaga ateekwa okubeerako mulaavu omuntu ayagalibwa ayagala era ayagalibwa wabula embeera mw'ogireetedde kyekikulu kati omuzadde ono ye kasobeza mu bonna kubanga nze ndaba chansi yabaddewo w'obeera ofunye omwana wo ofunye ddala amukwana waali omulabye ebyo byonna kye yabadde alina okubakuutira balindeko akaseera katuuke kubanga omwana wabanga yabadde mu senior 6 eno first term kitegeeza waba abadde agenda soma diploma aba abuzaayo emyaka 3 oba degree emyaka 3 yokka guno ogwa senior 6 n'ebiri egya diploma waba abadde ku diguli aba abulayo emyaka emeka ena egyo emyaka si mingi singa obeera otudde bulungi n'obuwulirira abaana abo basobola ogirinda ate leka nkubuulire Neusi ky'olina okujjukira omwana singa obeera ng'oli mukwano gwe omwana ng'akutegeera omutegeera omwana atya n'okugwa mu nsobi kubanga aba amanyi okola ki omulaba wabula ebiseera ebisinga omwana buli wabeera nga buli kyakola akikolera mu kwebbirira ebiseera ebisinga kyabulabe akikola nnyo wabula wabeera ng'amanyi taata mukwano gwange era afuba okulanga taata we mukwano gwe taagala kukola ki kumunyiiza kumenyawo omukwano gulabirira nnyo okusinga obusungu olaba ebiseera bye nabeererangamu mu sekenze nze ekisolo nakiyingirako mu sekenze mu siniya 2 naye nga taata wange afuba okulaba yajja ku viddi badde manyi kyogenda okuŋŋamba nabeerako mu sekendi mu myaka egya siniya 2
nti nange nagwako mu mbeera eyo. Nedda nkunyola ekigambo ky'emikwano. Kati nga tata wange bw'aba azze ku ssomero tabaleetera mmere. Ate jjukira omwana w'essomero yenna yeesunga byakulya. Nga tuyomba maama lwaki si yazze, jjukira maama alina omukwano guno. Gwawukanyako n'ogwa taata gwe gwa bukambwemu. Ffe bataata naye tubawo omukwano ne w'obeera waka. Omwana n'omuwa omukwano gwonna. Naye asigalamu akakutya. Maama ne waali mutema oluyi wali. N'akaaba. Nze mbalabira kuba ewange. Mbalaga omukwano nenda nga mpeddeyo. Okitegeera? Naye maama we ne waali mukuba oluyi wali. Omusirisa n'akulaga mbu asigala era akaaba atunuulira ani? Taata. Maama we. Maama we. Era maama amukubye wamuyita n'amuga jangu mwana wange. Kimwanguyira okujja osinga ki? Taata. Taata. Nti kati mu mbeera eno. Kati kye mbadde nkunnyonnyola. Taata bw'aba atuuse we yabanga atuuse ku ssomero. Tulaba talina kyaleese tugala katono anoonya eki. Naye olwatuukanga bw'ati ng'asooka kubuuza mukwano gwe y'ani? Ng'abuuza ne muto wange olwo nze ndi mu siniya 2 yali mu siniya 1. Mukwano gwe y'ani? Oyina omuleeta tojja kumukakasa nti gw'oliwo mu ssomero lyonna. From siniya 1 to siniya 6 mutoyinaamu mukwano. Kweka ng'okwese mize. Kweka ng'olina emize gy'okwese. Ng'ogenda oleeta mukwano gwe ayina okumulaba atule naye wano. Gwani? Tinze gundi. Abazadde bo be baani? Be bagundi. Oli mu kirasi yakumeka nti oli wa ddiini ki? Nti ndi wa ddiini bweti. Biki by'osinga okwagala, biki by'otayagala? Muvaawa? Nti tuva wano. Ng'awo taata abatwala mu ofiisi ng'abasabayo. Bano abaana mbadde mbasaba kubatwalako wali mu restaurant. Ng'abawayo buli omu zaamuwaddeyo ne mukwano zaakuwadde ne mukwano gwo zaakola ki? Zaamuwa. Lwaki? Yakikolanga okumanya nti singa omwana wange aba afunye obuzibu bwe ntuuka ku ssomero manyi gwe nsookerako okubuuza. Kubanga mukwano gwe ateekwa okuba ng'amumanyi ebimukola ki? Ebimukwatako. So mu mbeera eyo abazadde. Badde manyi ng'akuteekerateekera n'akutwala. Nti nga yakeera okukuteekera. Ate manyi nti yakeera okukuteekerateekera. Ng'okyali mu siniya 2. Okumanya yayagalanga okumanya mikwano gyo gye kiri. Muholidde ate bw'aba avaawo akusaba ennamba ya muzadde wo. Wemba sigimanyi. Bw'oba togimanyi era akugamba next time jangu nayo. Era muholidde akubirako omuzadde wo bw'atuuka agamba nabadde ku kusomera awo omwana we yampaddeko ennamba ye namba yo ye mukwano gw'omwana wange nze gundi ne gundi ne gundi nze mbeera eno naye muholidde osobola omunsindikirako ne babeerako ne mukwano gwe oba kitegeera. Ne bazimba relationship eyo nti in case n'abaana bano ne baba beeyawukanyeeko abazadde bano basobola okusigala in touch waba basobola okubaawo connection yonna omuzadde ate n'osanga ye yakolera connection oba kitegeera. Ate balina osanga ate omuzadde afunira omuzadde. So mu nsonga eno abazadde mulekeraawo okusuulirira abaana bammwe. Abazadde muzadde nnyo abaana ne mubateeka ku nsi ne mubateekerateekera wabula ne mutabakola ki? Ne mutabateekateeka. N'ogamba nti nkolerera mwana naye no tayagala kumanya mwana gw'okolerera ali ki? Oba kitegeera. Abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tusuuliridde. Ffenna abazadde abakyala n'abaami. Mwekwasa emirimu maama emirimu jjajja. Ffe bazadde baffe baali bakola. Baali bakola naye emmere yabanga ya bwerere bajjanga mu nnimiro. Eka kyogamba bano Ematuggawo waliwo ennimiro eweza yiika. Teriiko nnimiro eweza yiika naye efunayo obudde bw'omwana wo. Kiza kyolaba nti okola. Ewaka osobola n'okuvayo ssaawa 12 ez'okumakya. Oba ozzeeyo ssaawa 6 oba 5 naye kimanyi ofunayo olunaku n'oyogerako n'abaana bo. Okimanyi nti waliwo ebintu abaana bye batasobola kugamba bazadde baabwe bamaama naye n'akigamba taata. Ebyo bingi. Bingi lwaki? Naye nga mu mbeera we tuli ekikulu ebintu ebisinza okukyusa ebintu ebimu y'embeera eya nnaasiwa mukange. Kubanga otunuulira abaana bano we baabadde ekisooka baabadde mu maka. Baba baabadde mu maka kitegeeza amaka ojja na kwetegereza nga mulabika mulimu abatasiibawo. Kubanga omwana ono omuwala watuukira okufuna obuvumu
alete mwana munne mu nnyumba ewaka. Kitegeeza wateekwa okuba nga ewaka wano waliwo okuba nga tebasiibawo abakulu. Ate n'ekirala mu bye twalabyeko kizza tetunalabako maama wa muwala, tetunalabako taata wa mulenzi. Ensonga eyo etegeeza nti maama ateekwa okuba nga bakyogera batya bayawukana nga bayawukana ne taata bajja batya abo bamaama abo. Single mother nga single mother. Ate single mother nga ate omwana ali wa taata. Lwaki taba single father? Kati kiteekwa okuba nga ne omulenzi taata we omulenzi ye gwe batta. Tetunalabako taata we yavuddeyo nti munange omwana wange lwakibaamu soba yabadde bwe biti nabwe biti. Ate n'omuwala oba mukyala w'omutemu walumu tetunamulabako. Omanyi ekitegeeza nti taata ono omutemu lumu Herbert bwe tuyita omutemu kati kubanga kati yakakasa kubanga yagamba nakikola mu busungu. Kitegeeza yatemula kati mutemu. Bwe muyita omutemu temugamba nti muyise kyekyo. Mukyala we tetunamulabako ng'avaayo ng'ayogera ku ttemu eryo oba omwami wange yakoze kino oba omwana wange bamuwaayiriza oba kitegeeza nti taata ono alabika yakuziza omwana bw'omu. Ne maama oli ow'omulenzi gwe basse akuziza omwana bw'omu. Embeera eno ogiraba. Abaana bano bateekwa okuba nga wakati awo babulamu okubeerwa. Omanyi omwana abaana bonna singa abulwa omuntu gw'asobola okuddukirako ng'afunye obuzibu. Kireese nnyo obuzibu. Nti osanga omwana ng'ewaka oluusi aliwo na maama yekka. N'osanga omwana ng'ewaka aliwo na taata yekka. Kati nga taata waabeerako okunyiiza kwakoze eri omwana. Omwana abulwa gy'akola ki? Gy'addukira. Obukambwe n'obukambwe obungi ewaka oluusi bubuzaako omwana wajja asobola okweyabiza. Laavu eno weebeera ng'omwana eremereddwa okuva mu bazadde be asobola oginoonyako ewalala. Nti omwana waabeera muwala ng'akuze talina mukwano talina gw'asobola kweyabiza. Singa newaba olaba kye bayita okweyawula ku bantu tekyetaaga kikomera. Mulimu abantu tugeze mu byalo. Mulimu famire ezimu nga si buli omuntu awetawo. Nga batyawo. Either bayinza okuba nga bamutya nti mulogo, bayinza okuba nga bamutya nti mukambwe, bayinza okuba nga ye yennyini yeematira teyeemanyiiza. Kati abaana babeera mu famire eyo wakati ebiseera ebisinga babulwako okubeerwa. Babulako emirembe. Atambula n'alaba banne nga atambula ne banne, atambula n'alaba banne, taata ayogera n'emikwano n'abaana be, maama ayogerako n'abaana be. Naye ye olw'okuba ewaka bakambwe tewali wa mubudaabuda. Naye kanga nga n'emikwano egyandibadde gibabeererawo ng'egy'abamaama, emikwano gy'abamaama egy'abaneiba nga nagyo tewali waakola ki? Amubeererawo. Kati noweesanga ng'ono omwana waafuna omuntu amusendasenda nga kimwanguyira, nga ne waba kumuleeta mu nnyumba kimwerabiza nti waliwo obulabe ewaka kubanga anoonya amubudaabuda. Kati waafuna amubudaabuda mu mbeera eyo kimwanguyira nnyo okutenguka omutima. Ekyo kyo kituufu naye mwene embeera eyabaddeyo naye n'abaana abawala naffe tususse. Obukalukalu butususse. Anti ekyo kiba mu nkuza. Oba okitegeera nti kyenkugambidde nti enkuza bannange okimanyi nti omwana bw'omukuza nga taswala. Atuuka n'akuswaza nti ono omwana takyaswala wabula aswaza buswaza. Gwe omwana w'otuukidde okukkala n'okala amaaso n'ositula omulenzi n'omuleeta mu nnyumba ya kitaawo. Ddala tugambe nti gwe towuliramu kantu kagamba nti wano we muleese wafu. Bw'obanga oli muwala naawe omulenzi banna kizza kati mbeera waffe. Oli mulenzi naawe tonawasa nange ndi muwala sinafumbirwa. Twekwana n'enkuyita ddala n'ojja mu maka ga kitange okisobola ekyo. Singa obeera omanye eddiini kikulu. Eddiini mu baana. N'engeri gye bakuze balaba ebintu nayo kikulu. Kati ojja kwesanga ng'amaka gano enzida zombi
nga bakuze balaba okuyingiza omuntu ewaka sikizi nga ngalabe mama asomba buli kati taata asomba buli kawungeezi aleeta olweggulo kumakya n'atwala mituntu ono babayita baani anti wammwe olweggulo n'aleeta weesanga nga omwana omuwala naye akuze alaba ewaabwe maama bamusomba bamutwala mu nnyumba naye ayingiza kati akula ng'alaba kya bulijjo era okumugamba nti gundi jantugendeko ewaffe kwegamba omulenzi ayinza okuba nga akuze alaba maama okuyingiza ewaka abantu sikya alaba maama okuyingiza kya bulijjo ate nga bayingiza kubanga oyo omwana abadde mukulu alaba taata mu kusomba buli budde buteekaawe tebuva waka buteekaawe tebuva waka kati atuuka n'agamba kitegeeza okusiba teekaawe kya bulijjo nange we bansiba teekaawe nsifiirwa siina mukisa gutta nti atuuka nga akuze alaba kya bulijjo obutabaamu yadde kaddiini ku mutima obutabaamu ddiini obutabaamu nsa naddala okusingira ddala mu bakulu kireese nnyo obuzibu okimanyi waliwo omwana waliwo omukyala ng'atambula ne muwala we ne bamukwana nga ne muwala we waali n'amugulira ebyokulya n'atuula wali nabo ne batuula wali n'omusajja atali taata we olyose n'okyogerako nze we nasooka okupangisa nga waliwo omukyala ng'alina muwala we amaze ali mu senior 3 n'asoma n'agenda mu senior 4 naye nga omuwala oyo bw'akomawo mu holidays abalenzi abamulinze dda abasajja bayitirivu kati aba yamugulira n'essimu kati tugezeyo eno simu yange ogenda olaba ku simu yange bakuba gwe maama wange gundi bakukubira mugambo oyo nno mpeeyo enkoko yani maama kati mbuulira oyo yagamba muwala we oyo mugambe ansindikireyo ku kyokunywa kati ate olweggulo ne lutuuka ne bamukubira nkusisinkaneko wa oba kitegeera maama n'amugamba oba musisinkane wano we walungi nga taata tabeerawo taata ne bw'aba abeerawo lwe babeerawo tebabikola kati teebereza oyo omuwala olowooza anaatyamu okuyingiza bw'anaaba agenda out maama yamutegeka n'amukolako ka facial n'amukolako ka makeup n'amunoonyeza akagoye ak'okwambala kano bw'otuuka otuula bw'oti okole bulungi nze tokomawo nga tolina ky'olina oba kitegeera oyo maama nga yakola ekyo kati omaama omusuubuzi osuubira singa omuwala anaafuna chance ekyaza omuvubuka mu nju anaatya omuwala kati awo taata yagenda okujja alugwemu kubanga maama ali mu ddiiru ate ye taata tabimanyi taata bamanyi ebisi kyovula abataata namwe abakola safaari muterenga mukomewo waka nga temukubye masimu agwe bugwi gwe bugwi kubanga ow'ebuboka ali kugwako tolimuwulira kubanga akimanyi olunaku lw'okomawo amanyi nti oba akomawo weekend akomawo essaawa bweziti lw'okomawo munange babeera balungi nnyo naye funa olunaku osobola n'okuba nga wagenze ku olwo olunaku enkya n'okomawo oba ku olwo olunaku olw'eggulu n'okomawo komawo olabe ki ekibeera ewaka ewuwo ojja kuba wakavaawo bw'oti okomewo olw'eggulu osangaawo ekintu ojja kusanga nga maama ayingiza mu kisenge ekirala ne muwala we naye kati byebyo nti obuzibu bwonna taata nga tannatta muvubuka yandibadde alowooza ye nga ye wakaawe waliwo entiisa n'abazadde tubawe ekibuuzo kino abalaba vidiyo eno ekyamazima ani alina omusango ani gwe twali gusalidde bazadde baana oba mutemu twali gusalidde ani